is too much. Tukubira omulanga nga boy child. Tukoyo okujogebwa. Tosa mwana wa muno kufumba myaka ejo. No mugoba bwotyo. Musibayambo you are rich. Lwaki tewawasa Bill Gates? Why don't you marry Bill Gates? Why tewawasa Bill Gates? Ojo tubulira mbonena balabasi totumanyira. You ate the boys semodondoli. Wamulya obadde tomulya Sakibu ng'omuwoomerwa. You have been eating the boy. Left, right and center. Kati what do you bring on table? Obadde agala aleete ki ku table? Babadde ne ku table abadde akulirako gy'obuuza. So government eyingire mu nsonga genocide musale. Taata tusaba oyingire mu nsonga zino. Boy child ejogeddwa nnyo. These women. Kati gwe zali okaddiye ogenda waluyale. Naye gwe zali tokoye kufumba fumba. Ofumbye South Africa, ofumbye Nigeria, ofumbye Tanzania, ofumbye Uganda. Gwoli simbo ya African Union. Oyagala bwa chairman bwa African Union zali. Lwaki teweewummuzaako? Are you the president of the African Union? Gwafumba mawanga ga Africa. Eba ne mukazi gwe naawe otutani. Ntojja kumugoba maka. You not chase Shakib this time. Tuganye nga ba sisterhood. Era bwe batebali bagoba sister Bruno ke. Ne tumuyirawo omubiri. Fe ba sisterhood tuganye as the chairman of the sisterhood. There will be no divorce. Compensate Shakib. Amanyi gakozesezza. All his skills. Kati nyini ojo twasamira omaze okunyumirwa. You have enjoyed the boy. Waliwo Shakibu yatukanga akoze. Ng'omukozesa kiro na misana. Shakibu najjamu embuto. Omanye embuto zajjemu sister Shakibu. Omwana n'abeera mu abortion. Bawuza Shakibu tazadde mu bufumbo. Nenga bintu bya abortion. Tubadde tetubimanyi mu makaago. Zali, you think keeping quiet, we didn't know what was happening. Ngo forcing a Shakibu to abort. Ngo mwambaza kondo munya. Sister Shakibu toina jolaga. Been that marriage. You deserve nga housewife. Ngo mukyala yenna afumbye. Shakibu, you deserve your share. Mu byobugagga bya Zali. Shakibu ye ayinamu emigabo. Abadde mukyala wa maka. Shakibu has been a housewife. Era ng'emirimu gyonna agikola. Kati tosobola goba mukyala wo bw'otyo Zali. You can't chase your wife Shakibu like that. Noloza tujja kubeera ano nga tuli basanyufu. Nze nange bwe batyo bwe bangoba mu maka. That's how I was chased. Mu bufumbo bwange. Mukazi yajja nankuba nankasukira ebintu. No compensation. Era we tugambira government. Nti government eno tusaba ne boy child. Nayo bagicompensating nga. Obudde bwebetaddemu n'amaanyi. Ne batulira bakazi bokka. Nze I was divorced with no pay. Kati twagala justice. Twagala obwenkanya. Bane Shakibu afumbye. That boy has tried the marriage. Era nga buli omu amwesimisa. Kuluno Zali oli mukyamu. Sister Shakibu afumbye. You guys 4 years in the marriage. Oyo Shakibu agenda okusanga Zali nga yakafirwa bawe semwanga. That depression amaze ogikuwonya. I remember those days Zali nga wakafirwa bawo. You were depressed. Shakibu was there. Kati omwerabidde. Of course, Shakibu alina right omanya where you are. Bane tuleke kulowooza ati abantu balina feeling. Na feelings. Why do you mistreat people? Nga temujja baagala. Shakibu alina right omanya wa gy'oli. Kwaye mukyala maka. We all have women at home. Wano waliwo atalina mukazi wa. Era alina okubuuza nti ovaawa. Kati nga gwe Zali otandika kutusomera. Bino si bya bugagga. We don't need your riches. Zali tetuli ku mpaka za bugagga. We are about love. Omuntu akubeereddewo.
kasajja katuka sister Shakibu kyokka tayimanyi kuyomba